Abamukyabagala abalungi ab'ekumi na kusenga Faith 256 baaniriza nti olwaleero mu vidiyo yaffe eya leero. Leero ngenda kusomesa ku bintu ebireetera omuntu okwemazisa oba lwaki omuntu yandibadde afuna omuze gw'okwemazisa. Tusobola tutya okubyewala ne tubeera nti tetugoyengerera. Okwemazisa nga kusomesaako wanira ne mbagamba si kubi singa okukola mu ngeri eri moderate oba mu ngeri gy'osobola okwepimiramu n'omanya nti nkoma wano. Ate nga kyekisinga obuzibu kubanga bagamba ekiwoomereze kizaala enkenku. Omuntu waba tanywa mwenge asobola okukombako ne gumuwoomerera n'addamu atandikira ku ccupa emu, bbiri, ssatu. Teri muntu atandika kunywa mwenge n'agamba nti tujuuju nti like otandika mpola mpola n'ogenda ngo upgradinga n'otuuka n'ofuuka lujuuju. So kyekimu n'okwemazisa. Otandika mpola n'ogamba banange nfa kanneemazise. Eyali akola omulundi gumu olunaku ne gifuuka ebiri oba gumu ewiiki ne gifuuka ebiri ewiiki ne gifuuka esatu ne gifuuka ena. Bantu batini nnyo abalina kapasite ekimaintaininga ate nga si kubi kulungi era kulina emigaso gyako. Naye ng'osobola okukimaintaininga nti omwezi nsobola okwemazisa omulundi gumu oba ebiri oba esatu. Naddala nga kati abantu abali ku kyeyo nti omusajja si kirungi omusajja okuyima by the way n'otazinamana oba n'oyima n'obeera nga tolina muntu gw'ogenda zina n'oyima ku makya mutuntu omwezi ne guggwako ne guli ne guno ne guli. Si kirungi naddala nga wali wamanyiza sisitimu yo nti bw'oyima ofulumya amazzi oba ozina omukazi. So si kirungi nakyo kirina akabi ekikalimu era tujja kuba tukola vidiyo ng'ekwatagana ku ebyo. Naye olwaleero njagala kutunuulira ebintu ebisikiriza oba ebireetera abantu okwemazisa. Ndaba omuntu ono kwataddeko akantu. Nga nno kino ngenda kitunulamu mu ngeri bbiri nti ngenda kitunulamu ku sayidi y'abakyala ne ku sayidi y'abaami. Weewaawo nti ebintu ebisinga okuleetera omuntu okwemazisa era bibeera nga bifaanagana ku sayidi zombi nti bisobola okuba nga bifaanagana okuva ku sayidi y'omukyala ate era bisobola okuba nga bifaanagana ebisinga bitugatta. Kye nandiise nti bigatta omwami n'omukyala era bye bimu ku bimu oba ebirinza okuleetera omuntu okwemazisa. Ekigenda okusookera ddala kyekiwuubaala ekingi. Omuzungu agamba an idle mind is a devil's workshop. Buli w'obeerawo nga tolina kyakkola olina ebirowoozo ebikujjira. Katugambe singa nnyima nga nina bye ndi okukola kijja kunkaluubiriza nnyo okulekawo bye ndi okukola ngende neemazise kubanga era sisobola kuyima nga ndi mu bantu ne neemazisa. Tugambe mbadde na project gye nkolako njagala gimaliriza then nennyima. Sigenda kusuulawo bye nkola ngende ate neemazise oba nsooke neemazise. Oba tugambe nti mbadde ndikola emirimu gya mukama wange ndi mu kiyumba oba ndi ku mulimu ndi balista whatever yonna gye ndi nga ndi mukola emirimu gy'abakama bange then nenfuna omuyimo. Ne bw'ogumalako emirembe gutya okimanyi nti osobola okigumiikiriza n'obeerawo n'oteemazisa. Naye singa oyima nga tolina by'oli kukola oli ku buliri bwawo oba otuddeko bakiyita like you passing time then n'oyima ogenda kwesanga nga weemazisizza. So tusobola tutya obutakikola kwe kubeera nga weekiipinga busy. Namba 2 okulaba firimu z'obukaba. Tosobola kulaba katambi ka bukaba oba katambi k'abantu nga bali mu kwezina n'oŋŋamba nti ogenda kuyima. Buli bw'olaba firimu ezo obutambi bwe tuyita porn ogenda kubesanga nga oyimye. Ate bw'oyima ki ekiddako ogenda kwemazisa. So nakyo kyekimu ku bisinza okuleetera by the way ekintu ekisinza okuleetera abaana abato be tuyindiise ba teenagers abavubuka okuba nga beemazisa butambi. Omwana atalina access ku bintu bino butabo butambi kimuzibuwalira nnyo obwongo bwe okubeera nti busobola okufigalinga out nti busobola okwemazisa bwenti nti bwe neenyonyogera wano mpulira bulungi bwe neenyonyogera wano nfulumya amazzi bwe okitegera kimukaluubirira nnyo compared ku mwana ayina ebintu nti ayina amasimu ayina access ku butabo. So ekyo nakyo kyonoonye nnyo abavubuka era nakyo kireeta nnyo omuntu okubeera ng'osobola okwemazisa. So ngamba nti bw'oba omanyi nti toli mufumbo tolina girlfriend siraba nsonga lwaki oba olaba vidiyo z'obukulu. Vidiyo z'obukulu buno osobola okuziraba singa ogenda kujjamu kyakuyiga kye twandiise educational purpose nti ndi kugiyiga
ndi kugiraba nga nina kye njagala okuyiga. Njagala kuyiga ngeri gye bakwatamu mukazi, gye baweweeta mukazi. Kitegeeza era nja giraba nga ndi kwetendekera omusajja nti sawa yonna nina omusajja oba sawa yonna mpulaninga okubeera mu relationship n'omuntu ate nga tujja kukola ebintu eby'ekikulu. Kye kirinza okundeeta okukola kino. Then ekyokubiri kye tulinza okwogerako oba ekyokusatu kwe kubeera nga like obwongo bwo imagininga oba otegedde n'obeerawo n'oloboozi omulenzi engeri gy'akukwatamu oba omulenzi akukwata bw'ati okitegeera ezo nze nziyita world imaginations. Buli bw'ofuna imaginations ezo ojja kwesanga nga weemazisizza ate nga si kirungi eri omubiri gwo. Kirungi ng'okikoze mu budde obutuufu era mu kiseera ekituufu era mu kipimo kyakyo ekituufu, ate kibi ng'okikoze mu kipimo kyakyo ekikyamu. So osobola okwewala ebirowoozo bino ng'obwongo bwo obufiiringamu ebintu ebirala. Kandobooze ku bizinesi, kandobooze nsobola nti okuzimba ennyumba, kansome ku bitabo, nkole research. Abaana abali mu biyumba abalina obudde, si ffenna abali mu biyumba nti tulina obudde, naye waliwo abaana ng'ali mu kiyumba ng'alina obudde, akeera ku makya n'alongoosa nga kiwedde agenda kuddamu kukola lweggulo okukoza bintu, n'atuula emisana gonna n'abeera ku ssimu, naye nga n'alobooza ku mulenzi gwe yaleka e Uganda, n'alobooza kwa mukwana, kwegamba nga okitegeera obudde bwo osobola okubukozesaamu ebintu ebirala otya. Nti osobola okugamba kankwate obudde bwange buno at least noonyereze nsobola nti okusevinga akasente kange, funa akakadde kamu nsobola nti okukasevingako nenzire waka nga ninawo akasente. Omaliriza okuloba ka video oba okusoma ku byosomye then obiteeke mu nkola ogambe nti kati kankwate ekitabo kandabe kiki nina okujjako ku sente zenspendinga biki. At least obwongo bwo n'obuteekamu ebirowoozo ebirala n'obeera nga tolowooza ku bya mukwano byokka. Leero sizze basomesa business saagala va ku mulamwa kuba nawe wentandika ate olwosimpaba kaakati munansonyiwa mikwano gyange. Kale banywanyi bange muzikirize nkome wano mba saagala video yaffe kuwanvuwa. Gwe wena ng'olina ky'omanyi ekisobola okuleetera omuntu okwemazisa osobola kituteera mu comment section naffe tukuyigireko. Nabagamba mbayigirako nga nammwe munjigirako. Then ate naawe ng'olina ky'oyagala okwebuuza okintera mu comment section n'ombuuza nti senga ekintu kino nakino okimanyeko idea. Wemba sikinako idea mba nnoonyereza nenkola video, wemba just kinetaaga kuddamu era mba nkuddamu. Mwebale nnyo okusubscribinga, temwerabira kutwegattako mmwe abatannaba kutwegattako subscribinga. Ate nekyayanyiga akadde nti video mba ntaddeyo empya oba ogifuna butereevu mu inbox yo, manya mu notification box yo. Then n'ekirala kye mbasaba banywanyi bange musharinge video zaffe zino eno, mulayikinge, mukomentinge. Video ebe kunyumidde giwe ekigalo. So kibeera kituyambako video yaffe okubeera nga at least YouTube egipushinga, naye buli bw'otagiwa kigalo ebeera awo, kitegeera. So mubeere nga musobola okugirayikinga ebeere ng'efuna at least epushingibwa nefuna views, kubanga bwebanga at least omulimu gwenkola mugusiima mumpa amaanyi okunoonyereza n'okubaleetera ebirala ebisingawo awo. Munzikirize nkome wano, baagala nnyo, temujjanga okwo mubale kumpagira olutatadde. Mukama abankuumire. Nja kubanzira ne video yaffe endala insha Allah, Katonda wanaaba atuyambye n'atuwa obudde. Then nammwe bambi abasiraamu mwenna mbaagaliza ekisiibo ekirungi, Omukama bampeera ekyo musinga okwagala, Allah basasulemu okusinga obulungi mu kisiibo kyammwe. Yeah.